We are done with that. Thank you very much. Omukibiina kya NRM Aida Nabayiga afunira obululu omutwalo gumwe 2062 kandi w'ekibiina kya NUP abira mukuratiire Irene Nampala afunira obululu kashanju 474 kandi n'abandi ababiri babakuratiire abarimu babiri Sharifa afunira obululu 244 Helen Flavia Nagawa afunira obululu 217 hamwe na Agnes Nasuna afunira obululu 34. That candidate Babiri Sharifa, who went independent, got 244 votes. That Nabayiga Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,642 votes. That Nagawa Helen Flavia, who went independent, got 217 votes. Wali kurra akakiiko k'ebyobululu mu ihanga Justice Simon Byabakama agambira nteekateeka ezi nk'okuzigenzire izooba lya nyumwazyo kandi yajumirira abantu abemba batambulira motoka zitiine namba. We want to thank also security, Uganda Police Force, for ensuring those law and order, although there were still numberless vehicles which were spotted by some of my colleagues, which was very unfortunate. I thought we addressed that matter. And I'm wondering, why are these very powerful people moving these numberless vehicles to the extent that the Uganda Police Force has to chicken out of exercising their constitutional mandate of maintaining law and order? Omukugamba kwe omunyeshengerokazi wa Karangara atoolinwe Aida Nabayiga agizire ngu naaza kukora nshonga ezikuteganisa abaana ezirimu ebyamagara, ebyokushoma, eby'enguuto hamwe n'okurwanirira enshonga z'abajubi. Kulaba nga tulobinga eddwaliro eddene ery'ekalangala naffe ebintu byaffe n'ensonga zaffe ez'ebyobulamu zibeere nga ziggwera wano nga tebatutwala Masaka oba Entebbe. Tulina ekizibu ku nnyanja. Abavubi baffe abamukene tebakyavuba, bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba masambo. Amasambo nga galeeta obunnyanja obuto. Rosemary Senide Nsubuga yashaba Nabayiga okuleebuka ngu yagarakanisa abantu b'omwanya ogu hamwe n'abantu ababira yisimbireho nabo kuleebuka ngu bakorera hamwe okutunguura omwanya ogu. Njagala okwebaza buli yenna akoze ekisoboka okulanga tuwangula akalulu kano. Njagala okubira omulanga bannakalangala nti ne bwe baba nga bannaffe abanupu tebawangudde nga NRM yewangudde tetubasoomoza. Tusigale nga tuli bannakalangala kubanga nankubadde ffe abazze okubakwasizako tujja kuvaawo tugende. Kalangala ejja kusigala nga erimu mmwe bannakalangala. N'olwekyo musigale nga muli muntu omu kalangala yammwe esobole okugenda mu maaso. Mulowooza omubaka wa NRM ate nga yagenda okukola ne gavumenti eri mu buyinza. So at this point,